Banambiro Stella okubanga njikutuusako programu eno mukwano gwange owandika ebbaluwa yo nga mulimu ekizibu kyo nga mulimu obutakkaanya nga mulimu ensonga yonna ekubobby omutwe ekutawaanya n'obeera nga ebbaluwa yo gireeta wano ku ABS TV n'oginterawo ku reception nja kuba ngisangawo mukwano gwange. Ebbaluwa yo teekamu ebizibu byo ebikutawaanya oba ensonga yo giyagala okubeera nga tugituusa ku muntu omulala nja kuba nze munnange ngukola ogwo. Otekemu enamba ye ey'essimu kwe mufunira, otekemu n'ennamba yo gwe kennyini kwe nkufunira nga nina kye nkwagaza nti mba nina okuyita ompitiremu mu buntu ng'ovudde ku by'ebbaluwa naye nga muli mutya baswiti, muli mutya bakwano bange, banaye mbaagala nnyo, mwebale kunjagala, mwebale kulaba ABS TV, mwebale kutwagala, naffe tubaagala nnyo. Gwe ayagadde okuteesa ku programu zino osobola okuyita ku ssimu eyo eri awo eya 0702 5 10 11 simu eyo nja kubanga kyonna kyoyagala ensonga yo nja kubanga njifuna bulungi nnyo, kyoyagala okuteesako, kyoyagala okumpa bulamu, kyoyagala okuteesa ku mulamwa gwonna gwe tubaako nja kuba nga mbifuna bulungi nnyo ddala. Nze kennyini nze agikwata era neyanziza nnyo mikwano mwe abankubirako musawaza program ne program ng'ewedde n'abankubirako nga muteesa ku program ku miramwa egimu egy'enjawulo kuba munaye omuntu agenda okujja wano biba bimusobeddeyo gyali ng'anoonya buyambi, anoonya ku magezi ag'enjawulo, anoonya kukakkana ku mutima. Era mwebale nnyo mmwe ababeera wamu nange mu program eno nsiima nnyo kyendibawa muli kwasako emikono ebiri. Naye nga lwaki tetugenda mu bbaluwa eya leero? Ebbaluwa ya leero egenda kuba nga egenda bweti. Ebbaluwa yawandiikibwa agenda kuza omwezi 4 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2018. Je baleko jo tusako engalo mukyala namwatulira wamu ne ABS TV yonna tusiima nnyo emirimu gyammwe. Amanya nze Nalumu Shakira nga nsinzidde Omaani mu Buwalabu. Gwali osobola okwebuuza omuntu w'Omaani ebbaluwa yagiwandiisa ate okubeera ng'entuuka kubambi omukyala yawandiise bu clips like no yasindika bu clips mu WhatsApp era naawe nammwe abali ewala musobola okuba nga mukola ekintu ekyo. Waliwo abantu nga temusobola kuntuukako obanga muli wala obanga oli mu nsi zonna ebweru we Uganda obanga oli wabweru wa Kampala nga tosobola kuntuukako, nsindikira obubaka bwo ku WhatsApp ng'osindikira ku WhatsApp. Nono omukyala ali wano bwe yakola yasindikanga bu audios nga nnyonnyola ebizibu bye nembugattagatta nga nze nemumutera mu bbaluwa kuba program twagikola nti olina kubanga ya bbaluwa kati nga bukilipuso nga sina bwe ngenda kuwubazannyira so nembigattagatta nenteeka mu bbaluwa era yeeno eya leero. Mukitegedde mukwano nga nsinzidde Omaani mu Buwalabu. Eno mazeeyo kati omwaka gumu n'ekitundu era nga najja oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'omwami wange netwawukana nensalawo nzije eno neeyiiye. Nali nina abaana 2 era nabalekera mukulu wange ne musuubiza nti nja kubaweerezanga obuyambi ne school fees kubanga ye kitaabwe yali teyeefiirayo nga nze atoba n'abaana. Eno nkola mu nnyumba nga omukozi naye Madam Stella okola n'owulira nga ofa naye nga naguma sirina kyakkola noonya ssente z'abaana. Munnange nga ntandise okukola natandika okusindikira baaba ssente z'abaana basome. Naleka mbawandiisizza mu ssomero eddungi nga ssente manyi nja kuzisobola. Mu ttaamu ey'okusatu baaba bwe namukubira yaŋŋamba abaana baabakyusizza mbuliri essomero terisomesa bulungi mbu kati bafunye essomero eppya. Saafaayo era nagenda mu maaso n'okuweereza ssente za fees awamu n'okulya. Kyesaamanya nti kano kaali kakodyo kunsala ku communication n'abasomesa kubanga nateranga okubakubira ne mbabuuza abaana bwe basoma. Baba namwesiga nnyo nga buli 10 kye nafuna nkimusindikira ajjeko school fees
n'emmere eby'abaana ezisigadde azinterekere naazisanga oba olyawo ntandikire mu ka bizinensi nga nvudde e Buwalabu kuba sayina kigendererwa kikomawo olw'engeri gye batuyisaamu. Naye ekyanzije enviiri ku mutwe mukyala Stella kwe kumanya nti abaana bange tebakyasoma. Omwaka guno bukya gutandika tebalinnyangako ku ssomero kyokka fiizi bazinsaba. Buli lwenkuba essimu n'ensaba baaba njogereko n'abaana ng'afuna kye yeekwasa. Mbu babatumye, beebase, netiwaaka waakiri ebula. Buli kiseera baŋŋamba abaana balwadde era ssente ne mbaweereza so nga balimba. Namugamba ampe ennamba y'abasomesa ku ssomero eppya n'agaana mbu tagirina. Bali ku ssente z'abaana bange balya, bo beeyagala. Abaabwe basoma era bali mu masomero amalungi. Abange bali waka batudde so nga ekyandeeta eno mu nnaku eno kukola abaana bange babeere bulungi. Namubiru essente z'omuwalabu nga teri essente y'omuwalabu nga teriika. Ffe tubonaabona ebyensusso naye munnange n'oguma. Kati mpulira n'ebyenkola sikyabitegeera. Madamu Stella mpulira obusungu. Nkaaba buli lunaku. Sikyalya. Bannange lwaki baaba nkola kino? Baaba namukola ki? Baaba ki kye namusobya? Abaana bange tebaba babe. Kale yali basasulidde fiizi endala ne bwe yaliridde naye maama n'abatuuza n'ewaka. Ng'awomeddwa nnyo ssente. Simanyi oba n'emmere balya. Nze tomanyi kyendiko munnange. Mbula okwetuga naye ne ndowooza obwana bwange. Kyokka contract ekyaliko sinnatuuka kudda. Bannange nkole ntya? Nze nsula ntunula, sikyebaka, sikyalya. Bwe yategedde nti mbitegedde n'amasimu takyakwata. Nyamba omukubire ku 07 essimu nagiwandikawo awo sisobola gisoma ku mpewo. Omuyite bannange, omwatulire, omwegayirire abaana bange waakiri baddeyo ku ssomero naye nfa. Baluwa mpanvu. Ebyembi sirina walala wennyinza kutwala baana kuba bakyali bato. Ate ne bazadde baffe baafa. Kati kyensaba baaba nyamba omukyaze oyogere naye mu buntu omubuuze lwaki yakkiriza obuvunaanyizibwa nga tagenda kubusobola. Namusaba bulungi nti nsigaliza ku baana yaliŋŋambye tasobola okusinga okubabonyaabonya. Teebereza mbuzaayo emyezi nga 5 okomawo naye nkakasa tewali yadde 10 kwe ŋŋenda okutandikira. Namubiru abantu babi era labula abantu bonna abali ku kyeyo kubanga olaba omwana wa nnyabo ankoze kino. Nvudde ku bantu era nsaba abalabi ba ABS TV mumpe ku magezi nkole ntya. Ebbaluwa y'omukyala mikwano gyange ndowooza mugiwulidde. Ebbaluwa weekyo bweri. Ebbaluwa ekaabya ya nnaku naye tetulina kyakola. Naye ng'abantu lwaki mubeera babi okutuuka ku extent eyo? Ezo ensi z'Abawalabu ffenna tuzimanyi si nnungi wadde n'akamu. Si nnungi. Era omwana wasukira okuva wano n'agamba kangende. Bannange embeera beemutabuseeko. Wano biba biganye. Naye mazima nodda ku ssente za munno muganda we gw'omwana kuba namubuuzizza tubadde twogera yaŋŋambye bagatta maama ne taata naye nodda ku ssente z'omwana n'ozirya abaana be ne batuula ababo ne basoma
nga basomera ku ssente za mugando kale ne bwe waliridde naye n'owerera abaana be era naye agambye ekyo ekimuluma ne bwe yaliridde endala kuba agambye yamusindikira omuwala ono afuna emitwalo 9 buli mwezi atugambye akola waka akola bwa house girl ndowooza mu nnyumba abaana baliyo maani ndowooza musobola okuteebereza embeera eyo ennyumba eba nnene yagambye ennyumba nnene agikolamu yekka omuwala omu bw'ati n'amenyeka kuba kati yangambye ne waali omugongo gumuluma tajasobola na kuyimirira bulungi asula akola asiiba akola waliwo abaana balabirira yangambye waliwo omukyala omukulu omukyala amuvuma ebyo byonna n'aguma ekirungi bamusasula ssente ze era agambye ekirungi ssente ze ennaku olutuka ng'akola ki ng'azifuna n'agamba okubonyabonyezebwa kankugumire kasita nfuna ssente zange era nga bw'akafunye emitwalo 9 yaŋŋamye nze sigulako wadde olugoye wadde kiki kye nagenda nakyo kye nnina babayamba ndooza abakyala bayo ne babayo ku bishalya bye basiibasiibamu bwotyo anti omuwala bumbu toyambalirawo bino ng'ebyaffe nedda oyambala bishaliya so kati talina kye yeesipendingako tosiba nviiri teri ebyomu bubiki so bwakola akasente bwakakwata n'akaweereza baabawe abaana ne so yagambye singa kale abadde ajjako fiizi z'abaana endala ne bwe yalidde tekyali mulumye naye mu byonna ekyasinze omukutula omutima kwe kuba nti n'abaana be tebasoma abaana be 2 yabaleka waka tebasoma yabajja dda mu masomero atugambye omwaka guno kuba gwatandika abaana bali waka batudde so this is ndowooza eno second term so tebasoma first term second term inegena kuggwako abaana bali waka batudde naye nga lwaki mulina emitima emibi okutuuka ku level eyo anyway ebbaluwa ya leero bwekyo bweri mikwano gyange osobola okumpa ku kuteesaako ku magezi go ng'oyita ku namba eyo eri awo 0702 50 10 11 osobola okunoonya program zino ku ABS TV YouTube channel genda ku YouTube noonya ABS TV noonya program n'amwatulira commentingako liking ebintu bino tusobola okubeera nga obulamu tubutambuza bulungi nnyo weereza okuteesaako omukyala kati bannanga akola atya kuba tugambye contract ye amaze omwaka ndooza nga 1.5 atugambye abuzayo emyezi nga 5-6 abeere nga akomawo naye mazima okukomawo nga toyina wadde 10 kwotandikira bannange kiba kibi kuba tugambye yaŋŋambye tayagala wadde okudda mu nsi eyo kuba yagenda okuva kuno nga biganye agenda kudda naye kati akomewo atandikire ku ki gwe ssebo n'abaana babatuulizeewo kakitegeeza tiwali wadde 10 so kati yaŋŋambye ekyomukisa omulungi enamba y'abaaba nagifunye ne mukubira baaba ne twogera era tugenda kubeera naye wano atunnyonnyole atubuulire lwaki abaana ba Muganda mu kino kyonna nze abaana be basinze okunnuma abaana be baweereza ssente obatuuza otya omukyala obufumbo bwagaana n'atambula n'agenda n'agamba kangende nkolerera abaana bataata nga be bano bataata b'e Kampala dooza mubamanyi bataata b'e Uganda abatalina buvunaanyizibwa abakazi b'e Uganda bambi mbasaamu ekitiibwa kuba muzaala abaana nga mmwe mubeezaalidde emirundi egisinga abakazi b'e Uganda ffe twezaalira abaana omukyala n'agambawo kuba taata tolina buvunaanyizibwa nze ngenze kuyiiya n'akwata abaana n'abalekera muganda we nga gwe yeesize kuba talina baze yali badde abalekera nnyina naye maama taliwa maama yabafaako baliwo simanyi oba wali baganda baabwe abalala naye ndowooza yagenda okulanga ono gwasobola okwesiga ndowooza baloba balenzi biki mubimanyi naye ate gwe yalowooza nti gwasobola okwesiga n'abaana be yamukoze kino kaakati ddala tukoze tutya mu mbeera ng'eno osobola kukola ki shovola batulabye nnyo instances nyingi ng'abantu bava ku ki betta kati omuntu akoma mu mbeera ng'eyo omukyala yaŋŋambye waali omugongo gumuluma takyasobola wadde okuyimirira talina kyasobola kukola emirimu agikola emirimu gya bakama bo olina ogikola bwe bakuwa ku ddagala bw'omirako zipeyinikiira jjukira omugongo guba gufunye obuzibu bwe bakuwa zipeyinikiira ng'obulumi bukendeeramu ng'otandika emirimu gyawe paka contract yo ng'ewedde omuwala butasaasira tomunyumiza bulwadde bwo kati yembeera omwana omuwala gy'ayitamu naye gwe nodda akasente ke n'okalya ng'olowooza ogenda byeyagaliramu kale walisomesezza abaana bali buwalabu kino mukyogerako ki
nammwe abalabira ABS TV osobola okuweereza okuteesaako ku nnamba eyo gy'olabaawo. Tugenda basaba tuwummulemu katono tugendeko mu kitundu ekyokubiri tulabe omukyalo ono ye ebintu bino abyogerako ki waali namuyise tetumanyi naye katukomewo ne baaba waffe tulabe ensonga zino lwaki yakola ekintu nga kino tovaawo. Abalungi tukomyewo nate mu kitundu ekyokubiri okyali ku program namwatulira amanya ndi Nambiru Stella okubeera nga njikutuusaako nkujjukiza n'omukwano gwange gwali eyo ng'oyagala okuteesa ku program eno genda ku osobola okunkubira ku namba y'essimu eyo eyitawaawo 0702 5 10 11 mmwe abali ku YouTube genda ku nonya ABS TV nonya program namwatulira gikomentingeko otuwe ku magezi ku nsonga yonna eba eriko wano gye tuba nayo amagezi ge mumpa nange emirundi egisinga gengenderako nange oluusi bintabukako nembeera nga munaye neetaaga omukono omulala era mukwano mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensonga gye tubaddeko ndowooza ababaddewo mu kitundu kyaffe ekisoose ndowooza mugiwulidde tuli ku nsonga y'omuwala omu era mbasuubiza nti ngenda kubeera nga ndeeta gwe kikwatako tulabe ate ye ebintu bino abyogerako ki gwe kikwatako obubaka obwo gye bulina okuba nga bulaga. Hajati oli otya mukyala Hajati mukwana Hajati salaamu alaikum Hajati. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam Hajati. Eka kati mukwano Hajati obulamu bwo bugamba ki? Obulamu bwange bubadde bulungi. Obulamu bwo bubadde bulungi. Naye lwakuba tuli balwadde. Muli balwadde. Essenyiga atuluma. Essenyiga balya bwenjogera. Mpulira bw'oyogera kituufu olina ssenyiga olina mu kisenyiga. Nina mu kisenyiga. Bijja kuba birungi Hajati. Embeera ng'oggyeko kisenyiga nabiki embeera eri etya? Embeera si nnungi. Ebintu bigamba ki bitambula bitya Hajati? Ebintu byandibadde bitambula bulungi naye twafunafunamu obuzibuzibu. Afunamu obuzibuzibu. Okay. Awo nyini wetugenda okuba nga tutandikira munnange nonsonyiwa okuyita okulemerako okukubiranga amasimu okuyita liitiriiti naye munnange waliwo ensonga bwegwa mba nina munnange okukola ki okuyita okitegeera era munnange Hajati nina ensonga gye njagala tubeere nga tutereezaamu oba nga tumanya okitegedde awedde oyagala nnyo okumanya ekyakuyisizza wano mukyala mpozi amannya gaffe? Nze Farida Nabbosa. Mukyala Farida Nabbosa. Wedde ombuuza nnyo kyekindeese ebiki nzija kukola ki nenkugamba kakkano ojja kukola ki ojja kumanya mpolampola era njagala tubeere nga tukwatagana mpolampola tulabe ensonga eno gye tugitwala oba gye tutwala okitegedde. Mukyala Nabbosa nga tetunnagenda wala waliwo omukyala bamuyita mukyala Nalumu Shakira omumanyiko erinnya eryo bwe ndyogera omuntu oyo omumanyiko? Mumanyiko muganda wange. Omumanyiga muganda wo? Neyanziza weebale nnyo. Muganda ono ali luddawa? Ali mu nsi z'Abawalabu eyo gye yagenda. Ali mu nsi z'Abawalabu? Nja kusaba oyogereko nnyo Hajati tetuwulira. Mu nsi z'Abawalabu eyo gye yagenda. Ali mu nsi z'Abawalabu gye yagenda. Bannange nsaba munsonyiweko olw'embeera gye nnina ndi mulwadde. Oli mulwadde? Olw'obulago nga tebugenda nnyo waggulu naye mujja kusigala nga muwulira eddoboozi lyange neyanzizza bannange. Okay Hajati tekirina buzibu tujja kukola ki tujja kikwasaganya mpolampola. Otugambe Shakira ali eyo mu nsi z'Abawalabu. Mu nsi z'Abawalabu oyo akolayo ki Shakira? Shakira yagenda mu nsi z'Abawalabu ng'agenda kunoonya buyambi baatabukamu nebba nandikira abaana mbalabirire. Abaana obalabirire era obalabirira bulungi? Badde mbalabirira bulungi. Nga tetunnagenda ku ky'abaana. Baafunamu butakkanya kino omwami we Shakira wabimanya? Omwami ye wali omumanyi? Omwami we oyo kale yamundagako omulundi gumu ebyaddirira saamanya nnyo bye bafaako mu maka gaabwe na bye bakwatako. Tewamanya nnyo?
bakera ku makya ne batabuka ng'abantu abawamu najja ewange ng'akaapa amaziga mangi nnyo ne mubuuza munnange obadde ki n'aŋŋamba omusajja angobye twala abaana bo sikyakwagala obuyambi tampa nange ne muddamu ne mugamba tikali tukoze tutya ne tuyiyayiya amagezi ne mugamba nti ennaku zino abakazi bali okwekolerera genda ebweru ofune olaba abantu be bagenda ebweru okukola naawe njagala ofune ki ssente ffenna tukwasaganye wamu ogende ebweru nsigaze bano abaana ng'ambalabirira gwe wamusaba okusigaza abaana be kituufu n'agenda ebweru n'andekera abaana abo ne mbalabirira bulungi. Nga kinatuwa ku ky'abaana omwami ono ali ludda wa omwami wa Shakira? Omwami we baatabuka sijja kulimba nti manyiko waali tankubyanga nakasimu ate n'essimu ye nali sigyetaaga okusinza bwe yabonyabonya muto wange n'agenda. Be bano abaami abatayagala nnyo kumanya. Bw'atyo n'agenda bw'atyo ebweru. Shakira ebweru eno amazeeyo bbanga ki? Shakira amazeeyo omwaka gumu n'emyezi nga 7 oba 6 awo. Mu bufunze omwaka nga gumu n'ekitundu yebbanga lyamazeeyo. Kakati tugende ku abaana olina abaana jati? Nina abaana. Olina abaana bali batya? Abaana abange babadde bulungi babadde basoma Makerere abalala bali mu Kyambogo abalala kale bwe batyo bagenda basoma bwe bati mu masomero. Oli mukyala muzadde mu bufunze ekinkoze bulungi nnyo okubanga oli mukyala muzadde. Ate abaana ba Shakira bali ludda wa? Abaana ba Shakira ndi nabo. Oli nabo? Bali bameka? Abaana ba Shakira bali 2. Yatugambye 2. Abaana 2 bali batya? Abaana babadde bulungi. Babadde ate kati bali batya kati? Embeera yakyukamu. Yakyuka etya? Embeera we yakyukira sente bazongeza ku ssomero. Ekintu ekirala takyampeereza bulungi buyambi. Takyakuweereza bulungi buyambi. Ogambye sente bazongeza ku ssomero. School fees bamwongeza ku ssomero. Ate nga nange nina obbalabirira embeera nga bw'omanyi byonna ebyawaka ebintu bimusi muno byonna ebya Uganda byalinnyalinnya. Tekyaliko kigula sente ntono oba kino nakiri byotwala ku ssomero sente z'otwala ku ssomero buli nkya n'eggulu waliwo kino waliwo kiri ate leeta kino ate leeta kiri. Kale munnange ne mbikwataganya nga n'obusente tebukola ki tebumala bulungi. Otugambye Shakira takyakuweereza ssente nga nina obukakafu nti Shakira n'omwezi oguwedde akuweereza ssente gwogamba takyakuweereza ssente naye yatulaga buli mwezi oguyitawo aweereza ssente. Nedda ssente z'abaana alimba nkugireyo bukakafu mujjeeyo naye nze temunteekamu ebyo. Nedda mukwano si byakutabuka tugende mpolampola tuli bantu bakulu. Shakira atugamba okuva we yagenda nga bwe yakwesiga n'akulekera abaana era bw'abadde ng'akwesiga n'akulekera ne ssente. Shakira agamba afuna ssente mmeka? Shakira yaŋŋamba afuna emitwalo 9. Afuna emitwalo 9 era nina obukakafu nga buli mwezi okuba yagenda ssente zonna badde azikwata n'azikusindikira emitwalo 9 buli mwezi. Kati ate gwe lwaki ogamba nti takyakusindikira ssente? Takyasindikira ssente. Shakira takyasindikira ssente era ebya Shakira wenjogerera wano sibimanyi bulungi kubanga n'amasimu tegakyajja gyendi era sibimanyi bulungi. Kati ate yaŋŋambye tasobola kubanga tegakyajja kuba yakulekera abaana ayagala nnyo abaana balina okuba nga bawuliza. Yatugambye mbw ate gwe gwakubira amasimu nga tokyagakwata. Tansinikirako binnyo ajati oli mukyala tasinika binnyo ajati lwaki oyoge oli mukyala wa ddiini oli muganda lwaki omufuma ekigambo ekyenkanidde awo?
kubanga nti bagenda ne bawayiriza abantu ne babasibako amatu g'endiga oba ag'embuzi nze tansinikirako binnyo bye ajati ekyo ekigambo tekiyita saagaana kumanya toyinza butayagala kumanya oli muganda wo totandika kutabuka ssaawa zino tugende mpola abaana ba Shakira lwaki babakwata n'obajja mu ssomero lyeyabalekamu lyeyabateekamu lyeyabawandiisa n'obateeka mu ssomero gwe liwali oyagala oba tebabakyusa na bukyusa like wabajjayo eri n'obatuuze waka bali waka batudde lwaki tebasoma abaana abo nkugambye obuyambi tebukyajja bulungi ate ebisale babyongera ate nina obbaliisa nina obbalabirira buli kimu oba tebaagala ngenda basuulira obwana bwabwe be banaamanya naye nga lwaki abaana bano kyemmanyi kyenategeddeko bakyali bato bw'oba ogamba nti sokoleke takyasindikira ddala oba kati asindika ntonotono takyasindika nsensi kyazyaba simanyi gye zikoma amaze ebbanga ki nga tasindika nga bw'ogambye emyezi gyandibanga 8 naye ajati ate nkulimba enfune ki singa abaana batudde omwaka guno gwonna ntawana n'abaana eno kiri kino kiri abantu obutategeera obwabwe bwebwo ogenda n'omutuuze omwana ng'oyo namubuulirira toyagala kasajja ako omwana yagaana okiwulidde ne mugamba nti nedda toyagala akasajja ako twandibadde tukola kino na kino era ebyo byonna ebyokundeeta ku mpewo okwogenda okundeeta wano ku mpewo abadde alowooza ki nze sibyagalira ddala kunswazaswaza kwenkaneddaawo ajat teri muntu asobola kuwaayiriza muntu nga talina nsonga lwakyamu talina nsonga lwaki yampandiikidde ebbaluwa nampita nkuyite nangamba nkuyite nkutuuze wano nga badde tasindika sente ekyo tekisoboka mpozi nga mulalo lwaki ye teyandize nejja ne tutwala twandibadde tutuula nga abooluganda bita bwe byatika tebikoonagana twanditudde mu nsonga ezo anti munaye taliiwo anti kati yandibadde tawandiika bbaluwa n'abakubya ne munnoonya obwenkaniddaawo paka we munzudde ne mujja muntuuzaako kubanga okutuuza omuntu omukulu mu bigambo nedda si bigambo ajati si bigambo wabula twagala kumanya saidi endala okitegedde nze kyemmanyi nina n'obukakafu nti ajati ono abadde nga asindika ssente era message ezi zonna mu banka mwabadde asindikira zonna nzirina nga ne ssente z'omwezi oguwedde ez'omwezi oguwedde sizina naye guno tuli mu gwakumeka guno tuli mu gwa 7 ssente z'omwezi ogwokutaano ziyakoma okundaga nti abadde akusindikiranga emitwalo like asindikanga bwazifunye 9 kati muno batematemako obwa banka nga ndaga ssente abadde nga zikusindikira era obukakafu bwonna mbulina ajati era nga nagenze ne mu banka omwo ne bampa statements zonna eziraga nti ki nti abadde bakusindikira ssente nze mbadde siziraba tosobola kugamba nti toziraba ajati siziraba kakati edduuka lye waggulawo eryokubiri waggulawo n'edduuka eryokubiri ajati ssente ezo zaava edduuka lyange lye naggulawo eryokubiri nalina ekibanja kyange kye natunda ne nyongerako essente zange ezaava mu ngoye nali nkolyamu wino naye ne bajja bakola ki ne bajja bagamba nti amayumba gano ag'owino nga lenti munene okiwulidde ne bamulinyisa nga simusobola ne ŋŋamba kanzigule kantundetunde ebigoye byange bino ŋŋende nyongeeko ssente zange ŋŋende mu dduuka kubanga ndi mukazi nkuze kakati ebyo byonna jati tuve mu byokwegaana tuve mu byaki omuwala ekyamazima asindika ssente okitegedde naye ssente tezikyajja asooke addeyo anoonyenoonye kubanga bino byakunyanika nga ne ssente siziina omanyi ennaku eri mu nsi z'abawala boys ogimanyi bulungi oba wali ogiwuliddeko njiwulya buwulizi kuba singa abadde ngimanyi nga natuukayo naye mpulira ki mpulire okiwulidde omanyi nti muganda woyo yamenyeka n'omugo nga ali mukolerera baana be gyali eyo
kituufu ekyo yakiŋŋambako tiyamenyeka omugongo ne mugamba naye nga sente siziraba n'abaana ajati teweziba ku sente nti toziraba ajati sente baziweereza ekyo saagala tukirweko sente baziweereza naawe okimanyi katulaki ozeegaana anti alinga aziweereza nenkugamba amaze ebbanga nga nze sente siziraba okiwulidde nga nze ndi n'abaana be kitaawe tafaayo ti era kitaawe simumanyi abaana ba simumanyi okiwulidde kale ng'abaana abo nze mbayina naye bw'aba ayogera bw'atyo kale owoga nti sente taziweereza kyenkakasa nti kikyamu sente omuwala aziweereza bano abaana batwala sente mmeka okubatwala ku ssomero abaana abo yali abalese wakirifu nayo essomero ly'essente nto naye ng'abaana basoma abaana abo mu ntandikwa yali abatadde mu masomero ga bbeeyi ag'essente nnyingi n'amasomero ago ag'ebbeeyi nagenda okulaba guno omwaka ng'era bwe nkikugambye nga sijja kusobola abaana ne mbajjayo ne mbateeka mu ssomero eddala era ne tulemwa olw'essente obutajja bulungi ne mbatuuza ne batuula ng'ezaababo tezibula ajati kitaabwe atoola ssente kitaabwe abasasulira era nze n'ebibiina ebimu ndi mufinka okiwulidde mufinka bwe ŋŋendayo nenfunayo ssente ne mu pulaidi nensasulira abaana bwe ntyo mpolampola okimanyi nti bagenda kukusiba bagenda kunsiba okimanyi nti bagenda kukusiba bagenda kunsiba obujulizi bwonna tubulina obwakasa nti sente bazikuwa kati ate engeri gye waali badde oyogera amazima ne tumaliriza ensonga naye olabika otandise kwegaana obujulizi we buli oli mu kwegaana oyo musirusiru tategeera tasobola kubanga musirusiru tategeera asiruwalira ku sente ze njaga nkubuulire oyo ansiruwalyako busiruwalizi tategeera nakutegeera kubanga mpaayiriza nze okubanga okumanya nga mpaayiriza n'abaana be bali waka bandibadde tebasoma guno omwaka ati tebasomi owulidde anti sente mwazikozesaamu ebirala aye twabizikozesaako ki kuba yagamba aweereza emitwalo 4 nagamba ajjako fiizi ezisigadde mukole ki ozimuterekere yagamba esigadde ozimuterekere tayagala kola kitayagala kuddayo mu nsi ezo kuba bamuyisizza bubi akutuse omugo akome wano ng'alina kwatandikira naye waliwo yadde 10 omuntu amazeeyo omwaka ogumu n'ekitundu waliwo mmeka bukyatandika kuweereza oyo taalimba alimba mwe lwakuba temumanyi bantu alimba yamanyi ali badde akuwaayiriza nga yakulekera abaana be talina nsonga lwaki akuwaayiriza anti kaga sooka okirabe madamu sooka omale okukiraba kino kubanga abaana be bali mu sente mu masomero ag'ebbeeyi n'akoma ekyokulabirako nenkola ki abaana ne mbajjayo ne mbateeka mu masomero sente ne zinnema sente tezikyajja bulungi tezikyajja ojjadde kyusa wekka zijja naye tezikyajja bulungi naye ng'aweereza alinga aweereza naye nga sente zino tezikyajja takyaweereza kati byogera gwe kennyini obwedde ogamba taweereza kati ate aweereza naye tezikyajja bulungi ajja tibeera kiriya ensonga ezo zigenda kusibya buli kigambo kyogera wano kikusibya oba ekyo tokimanyi si kutiisatiisa naye bannange abantu tubabalemukko ku magezi muganda we yagenda okuva wano ng'embeera egaanye lwaki omukaabi amaziga ag'enkaniddeawo butategeera busiru namugaana okukwana akasajja kati ebyo yayagala okuva mu ssomero n'agenda mu busajjasajja bwe yafunayo ki oba yafuna musajja ebyo bibaawo ne bwofunaani nga siwo gwotomera abakazi batomera bulijjo ekyo si kipya naye kati yamala okutomera ekyo yakimanya n'azaala abaana n'abeera maama omulungi n'agamba kagenda akolerera abaana betajja basuulawo kati ate gwe eyabasiga lwaki tewagaana abaana bano abaana abo nali mbagaanyi naye ne mugaana edda abaana abo baleete mbasigaze okitegedde abaana abo nesiganga mbalabirira
naye sente nkugambye ti ebisale bakolaki babyongeza kati ebisale buli kantu kokwatako siganye ebisale yesa amasomero gayongeza fees bwe bayongeza ebisale fees lwaki abana muntu abatwala amasomero agalayisi ko naye nga basoma yes ne bagenda amasomero agalayisi ko naye ne basigala nga omwana addayo emabega ate n'asirwala bwagwe katuule malenzi okupakasa sente mbatwali mu ssomero eddungi okubatwala amasomero agalayisi ko wakiri atuula gwolowooza buli muntu wano ali obulungi nti yasomera mu masomero ga bbeeyi oba like gyaba yatandikira so kati gwe ajja ti wasalawo fees weziba zaalinya wakiri abaana kabatuule bw'onoofuna nga baddayo eno mama bwe nga bwaziweereza kati zaweereza nga ate batudde muzikolamu ki sikyaziraba ajja ti lekerawo okwesiba ku kigambo sikyaziraba sente zijja ekyo naawe okimanyi muli oli mukazi musiraamu weebikiridde otyo mulina eddiini lwaki bannange saagala kuvumaganya nnyo ddiini yammwe naye ajja ti tubeereko ab'amazima twakava mu kisiibo osiibye lwaki muganda omubonyabonya okutuuka ku leveeyo sente zaweereza muganda wange sandyagadde kumubonyabonya kati tuve mu byokwegaana jja tutwogere ku mazima kuba woyisa ndooza abasirikale obalabye bali awo mbalabye gwoza banoonya eki nze sina budde bugenda kwemenya n'abantu nga mmwe nze era mbayita ne babeera ekiganye ngenda kukukwasaayo so kyalibadde kirungi n'oyogera nange mu buntu ng'ensonga sirina zibakwasa nze nabayise bw'ogaana okubeera omwesimbu nga nze nkolaki nga nkukwata nga mbabawa nga badiringa naawe mu kooti so kati beera mwenkanya ensonga tuzogerere wano ziggwe tuve wano nga tusazeewo okitegedde tudde mu kwogera amazima va mu kuwoza sente siziraba kuba sente oziraba bazisindika sente z'omuwala ozikozesa ki ziri luddawa mukazi munnange nkubuulira amazima sente z'omuwala okiwulidde yaziweerezanga naye ku luno takyaweereza sente tezikyatuuka era nze nandibadde sijja wano ne munnoonya nenvaayo ze sente sizirabirako ddala era abaana be kwe kutuula awaka banaye nange munsaasire nange nina emitemwa mingi kakati mbadde saagala bintu bino biteeka mu bantu balala naye kale kati kigenze ku level ndala hajja teweeganye nayogeddeko ne muwalawo omu nangamba mwafunamu ebizibu ewaka mwafunamu ebizibu ewaka omwami wo ne bamusiba era babasaba sente empitirivu kiteebereza okuba kuba tewaliwo sente biseera ebyo nga sente zino zagenda mu bintu ebyo kyali kiti ekyo omwami wo bamusibira ki omwami wange kale omwami wo bamusiba mu ddakiika emu muguddewo amaduuka amapya nga bwe naggambye sente ezo zivaawo ezikola ebyo byonna omwami wange bamuteebereza okuba nga alina kiyakolaki alina omusango naye nga n'omusango ogumusibya nze baze omukakafu sigumanyi nga tuvudde ku misango egyo muwala wo omulala yaŋŋambye nti omwami we bamusaba miliyoni meka miliyoni zaali 5 n'ekitundu okusirisa ku misango egyo si bwe kyali bwe mba nga nakyenjogera ekitali kituufu ngaoyogera si bwe kyali sente ezo zaavaawa era ne muzisasula omwami wo kwe kuvaayo ente ezo twatunda nte twatunda nte ajja ti ente temubangako na nte wano mu kibuga ente ziri luddawa tulina ente embalala mulina ente embalala ze mwatunda mu kaseera ako netuwaayo emiliyoni 5 ente nezibayo miliyoni 5 twatunda ente nkubuulya amazima twatunda ente mpulira ajati nemufuna miliyoni 5 twatunda ente ate ente twatunda emu oba 2 omanyi nti kati ente ennaku zino etuusa miliyoni okimanyi mwatunda mmekaawo ente twatunda 10 mwazitunda mwaziguzanya twaguza bano abasalira wano ebwayise abazinona ku mmotoka olina risiiti y'ente ajati
ng'ozitundayo tuziyina era bwe ate ebyekyalo nga nawe bw'obimanyi omuntu takuwa lisiiti otunda kako ate onooyita muntu ku mulirwana tojja muyita twatunda nti kakati netuwaayo sente ezo netwekubaganya netuwaayo sente ezo kakati nga tuvudde mu byente tuvudde mu byaki kati kyekiddako mbadde njagala abaana abo baddeyo ku ssomero tukoze tutya abaana abo okuddayo mu ssomero tetugaana abaana tujja kubazaayo omwaka ogujja kati omwaka guno gwonna gubafiiridde bali waka batudde olw'ebizibu ebiteebereka ebibeera mu maka kati okkiriza nti wafunamu obuzibu abaana ne batuula obuzibu bwali bubwo naye nga maama akasente abadde akaweereza wanje abadde akaweereza alinga akaweereza yali akaweereza akasente abadde ye akaweereza yali akaweereza nakati tuli ku byakati ajja titukkirize maama akasente akaweereza tubeeremu amazima ajja tujjukire ebisibo byonna byosiibye tuva mu Ramadhan badde osiiba maama w'abaana muganda we akasente akoze eki akaweereza naye wafunamu ebizibu ge mazima kati tuli ku mazima tuvudde mu byokwegaana wafunamu ebizibu omwami bamusiba mwetaga bizinensi endala eno gimwaggulawo akasente ne kabuliraawo ate nga kaliko n'abaana abali abalala abasoma sokolinde baana ki abalala boyogerako abaana abange bozaala kana akasente kono omuwala oluusi wakakwatangako nobasasulira abaana bo kagenda kubano bali abange nakwatanga sente ezange bazize yaleetanga nze twakolanga ne muwino eri gye natundanga engoye ate ogambye kwaliko bali abaana kitegeeza bwe mwagira ebizibu byammwe ezasigalawo nosasulirako n'abaana bo oyogera ebintu ate gwe kenyina obyegaana wuliriza nnyabo kiri bwe kiti esente ze twali nazo okiwulira ze twatunda mu nte nedde ebyente ebyo twalivuddeko ngamba kati tuli mu kaseera kano kati tusala magezi baana bano kudda ku ssomero abaana ba mugandawo sente zo aziweereza ebizibu ndowooza ebibadde bizitwala bivuddewo byaggwawo tebinaba kati kitegeeza era nezaddamu okuweereza era zigenda sigala zigenda mu bizibu sente z'omukyalo oyo bwe zinaaba zituuse zijja kutwalayo abaana beera mu ssomero naffe twongerereko abaana batuuse kati ate zino ezijja ennaku zino zo zikola ki zaweereza myezi nga 2-3 emabega ena zo zibadde zikola ki zino no zabadde aweereza emyezi 3-4 va mu kutunula sente za muganda zibadde zikola ki zabadde aweereza emyezi nga 2-3 njagala nkikubuulire muganda wange kwebaza byonna byokola n'obuyambi byonna bw'obadde osindika eri ffe ne tukwebaza era ne tukugumya ne tukugamba tukyaliyo ffenna n'abaana ne tukusaba otusonyiwe kubanga twafuna ebizibu bingi ate ebizibu tebyebeereka era tukusaba obeere n'amaanyi n'omutima tubeere bumu kubanga tukyali bumu tubeere bumu abaana bajja kuddayo okusoma n'abaana ngenda bakuwa batandika okwogera naawe kubanga twafuna ebizibu bingi byetusobola kubuulira eyo kukubisa puleesa watyamu kubisa puleesa ntyamu kubisa puleesa kale era nkwebaza n'abo boolimu abawalabu okulenga olina omutima gumu naye teweeraliikirira ebyo byonna bijja kuggwaawo ensonga ezo nno zaali badde tezituuka wano naye kano kabadde ngaakuba amasimu ge nga togakwata omuntu ofunamu obuzibu mukubire oba mukwata omunnyonnyole naye muntu ategeera wali mugaye nti omanyi mukwano tufunyemu obuzibu bwe buti okitegedde
naye katusooke tubumalirize sente zijja kukola ki nalumu sente tujja kuddizaawo nalumu nkusaba onsonyiwe nange ndi muntu kubanga nange najjamu okukankana okwali awaka nga nina pulesa kati abaana bo bali bati emmere bagifuna bulungi balya bulungi ngenda kujja newaka abaana mbalabe abaana balya bulungi era bali bulungi nnyo teweraliikirira era wano tuvaawo ffenna enkeera ngenda kujja abaana abo mbalabe mbakuba ebifaananyi mbimusindikire mbabuuze embeera gy'obayisaamu teweraliikirira njagala okulina omutima gumu ate ekirala kyenjagala wadde byonna obyogedde omwaka ogujja bana bwe baba bakuddamu ngenda n'okubeerako nze sigenda kubireka wano nga bw'obyogedde abaana abo nina okutwala obuvunaanyizibwa nga mbalaba nga nzijjayo nga mbalaba abaana abo era njagala bwe baba bazzeemu okusoma sente nga zirabise nga woogambye bagende mu kisulo sikyagala bave waka okitegedde njagala bagende mu bisulo kuba mama bwe sente azisindika so kati sagala bereyo nga sindika kituufu nnyo kyogambye abaana abo era mbagala mu kisulo bonna engeri gye batuddemu n'omwaka guno bagala mu kisulo babeere nga basoma bulungi era nga beeyagala nga nange nva waka neŋŋenda nembalaba kubanga siina mukozi kati sokole kati ebyo byonna tubyo kati singa baali bawo nga gwe wagenda okuyiya sente abaana bo ne babatuuza wali badde owulira otya sandiwulidde bulungi kati ye kiki kyaliko essaawa zino omuliro ogumanyi gwaliko omuliro era gumuluma nnyo naye mugambye akkakkane omukakanyiza akkakkane tubeere bumu akkakkane naye omwaka ogujja ne bwana abazze tujja kuba bumu era tujja kutambuza emirimu ffenbi kale emikwano ndowooza ensonga z'omukyala muziwulidde ekirungi tumaze ne tukwatagana nakkiriza era ensobi ye n'agiraba so mukyala Nalumu Shakira gy'oli omaani kakkana guma mukwano kola contract eggweko muganda wo akkiriza nti sente kale bajja kubanga bazikusasula zijja kuddirizibwa ate nange ngenda kubanga nkwatagana wamu naye abaana ngenda gendayo mbalabe era ngenda kumakinga sure nti baddayo ne basoma nkujjukiza nno omulungi omulabi wa ABS TV ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini wano Kawaala ku Revival Church wagenda baawo okusiigibwa kw'amafuta bagenda kuba basiiga amafuta buli kimu ekyagana kigenda kuba nga kikutukako olwo ne Pastor Jengo Andrew agenda kuba nga asiiga amafuta so ng'oli eyo olina obuzibu bwonna jangu wano bijja kuba nga mukwano bizibwayo wano wennyini ku abizaayo Christian Change Center ku Revival ate ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini waliwo omupiira abapresident ba ABS TV fena tugenda kubeera wali ku kisaawe ekasawo omupiira guli wakati wa presenters wa ABS TV ne Sauti FM team. Sauti FM ndowooza mugimanyi bulungi tugenda kuba oyagala okulaba Nambiru Stella nga abaka oyagala okulaba ku Yale nga asamba omupiira oyagala yenna abakozi ba ABS TV fena tugenda kuba n'omupiira n'abakozi ba Sauti FM team wao ku kisaawe ekasawo ku kisaawe bakiyita agali awamu playground awo ekasawo wetugenda okuba nga tusinkana ffenna ngoyagala okumbuzaako ani gweoyagala okulabako oba presenters ffenna tugenda kubeerawo jangu awo ombuuzeeko ondabeko tubeere nga mukwano ekintu tukikwasaganya mukwano lwaki sibasiibula ebadde program namwatulira nsigadde ndi Nambiru Stella ayagala okwogerako nange kuba ku namba eyo 0702 5 10 11 Programu eno ejja kuddibwamu enkeera ku Sande ku ssaawa 5 ez'okumakya. For now musule bulungi mweraba.